abamu abalabye ku TV babagamba munnange kati bano be balina obuyinza nonsense be balina obuyinza be balina amaanyi Museveni bw'aba alina amaanyi lwaki antya mutabani wa Museveni bw'aba alina abasirikale ddala ddala asobola okuntunuulira mu maaso nga talina abasirikale be kiki ekituwagaffe yemmwe kiki ekituwa amaanyi yemmwe tukimanyi bulungi nti bwe tuba tukyayimiridde ku bye twakkaanya nammwe nga tukyayimiridde ku ddoboozi lyammwe nga tukyajja ne tubagamba bakama baffe bakyali baffe kye tuliko kyo tewali agenda tutiisatiisa bagenda kuleeta propaganda mungi nnyo bagenda kuleeta propaganda mungi nnyo babalimbelimbe ebintu bingi nnyo naye tuli bamukisa tibabasanze mulaba babasanze mutegeera njagala okuva waggulu nga mbabuulira ne kino ye Museveni alinga ekiti ekikalu ekyabunda edda kibulako mpewo kisuula naye ate Museveni naye si musiru akimanyi nti bwemwaba okusinga n'omuntu n'omukuba olubuto stamina emala ne gwamu Museveni twamukuba olubuto ne lulebera ekikulaga nti Museveni twamugonza Museveni yali takyusangako mannya akoze buli kabadi n'amannya n'agakyusa naye baalabye nga talinayo chance kubanga kirikirya talinayo chance ate kubanga mutuzi mubi nnyo nti talina na muntu gwanakyalinze talina na gwe yeesiga n'atunulatunula nga talina optioni najeyo mutabani oyo naye kakati mutabani we naye mwaleese nga tatunda njagala obategeeza ti Museveni tabalimbalimba ti bw'ate bw'aleeta mutabani we tabalima ti aba aleese enkyukakyuka Mswahili anasema mtoto ya nyoka ni nyoka kabisa ebuganda jemba tugamba nti ekyama omusoga akoba nti omusota guzaala muki omusota guzaala ki omubiri azaala muki omutemu azaala muki yensonga lwaki mwabadde mulaba tumaze ebbanga nga tulwana ng'abantu basese abasunga mu bibiri nga bakazi babambudde engoye n'abaana bali bwerere babasibye akandoya ne babakuba amasasi nekigenda bwe kityo ne batta abantu ekayunga nekigwa bwe kityo n'agenda n'azaanira ku mwana waabambedda tabwe yasibuka luuka wano Museveni natta abaana Uganda basukka mu 150 ku street nga banza ligenda kubeera bwe bityo mwalabye ennaku ntono nnyo ziyise ng'obujulizi bwonna twabutadde dda mu ICC International Criminal Court bannange njagala nadamu abavubuka munnyonnyole bannamwe nti International Criminal Court ye kooti ewozesa badigiteeta bonna bakina Saddam Hussein bakina Omar el-Bashir bakina ani ne Museveni gye tumutwala njagala bategeeza kino kijja kukola n'amaanyi gammwe buli we tweyagalire mu ddembe lyaffe Museveni tumusindikiriza n'akola ensobi zaagenda okwegisa obulamu bwe bwonna wadde busigaddeyo butono era olunaku lwaleero nze nkakasa nti tebaagala nnyo okutuleka tweyagalire mu ddembe lyaffe kubanga abantu babaayo bangi ne batulaga omukwano ne bongera okulabisa temulekera okulabisa mwongere okulabisa tujagenda maaso nga tweyagalira mu ddembe lyaffe naye Museveni akimanyi n'amagye ge gakimanyi ne poliisi ekimanyi nti kyonna kyonna kye batukolako kati tuli ku kamera bwe tuti tugamba bakubiyeyo omulala nga tuteeka ku bujulizi basibyeyo omulala nga tuteeka ku bujulizi bawambyeyo omulala nga tuteeka ku bujulizi